Basebo ne banyawo abalabi abalungi aba Smile TV UG tukomyewo nateera ku mpewo okwongera okutanya ensonga tugumye obumale era olunaku olwaleero tugenda kwongera okutunulira ensonga z'ebyobufuzi nga bwe ziyimiridde n'embeera endala ezikwata ku bulamu bw'abantu ba bulijjo. Olunaku olwaleero bwe twogerera bintu bingi ebibadde biyitingana mu matu g'abantu era bye twagala okutunulira n'okukkaanyaako mu mbeera z'okubaganya ebirowoozo. Era nga empisa yaffe bweri abagenyi baffe batudde dda muzaamugula abagenda okubanga bongera okututemera embeera nga bwekola ki bwefaanagana. Naye nga tetunnatuukayo eyo ku nsonga ezo, ngenda kubasaba beeyanjule bababuuzeeko mubeere bagumu tusobole okweyongerayo. Sebo. Yes. Abalabi baffe aba Smile TV yoge njagala okutwala omukisa guno okubabuuzaako amakya g'olunaku olwaleero nga si mulala ababuuzaako erinnya nze Muhoozi Frank Kagame. Osobola okumpita nakasike Concerned Youth wabula njagala okusaasira abo bonna abalwadde abafiiriddwako abantu baabwe nti kitalo nnyo kitalo ddala, naye ate tugume kubanga munno oba mukyalawo oba maamawo oba mwanawo bw'aba nga yafudde obulamu tebukomaawo wabula obulamu butambulira ddala okugenda mu maaso. Okusingira ddala gwasigaddewo kiki ky'ogenda okukola okulaba nga weekuuma okubanga okyali mulamu ddala. So njagala abo bonna abalwadde Mukama abasaasire, emyoyo gy'abagenzi abafudde Mukama agiramuze kisa, na bonna abagiriko Smile TV ntuuse okubaako n'ensonga zembaawa era zembategeezaako mwe mwenna abali eyo abatulaba. Nga sineeyanjula kino kansooke nkisindika eri President jjajja ffe abazzukulu bo twetaaga obuyambi bwo. Waliwo omusajja mukulu oba muyite mubbi oba muyite mufere. Otegeeza ki? Waliwo omusajja mukulu muyite mubbi muyite mufere. Landlord w'amaye tulina ekizimbe kye tupangisaamu nga ffe abasuubuzi bakiyita Majestic mu kibuga wakati mututeeka ebyobusuubuzi byaffe. Omusajja ono landlord waffe mukulu Lubega alina tendensi ez'okuwamba ebintu, alina kiwayawusi era ennamanve gy'ateeka ebintu byaffe n'abitunda n'ajja mu ssente. Atugamba nti atubanja ne baba akubanjayo omwezi gumu ajja n'awamba ebintu. Yataddewo n'agamba nga 15 August omuntu anaaba tannaba sasula lenti agenda kukwata ebintu abitwale. Naye twamuguminkiri twasasula omwezi gwokusatu twagusasula COVID n'atuyingirira nga ffe tetwekalakasanga. Akalango katuuse bulungi we so omukulu President nsaba omutugambireko ffe abawa omusolo ffe ababeezaawo ekibuga ffe basuubuze ne bonna tuteeka wansi ate ffe balonzi bo. Mukulu Lubega weebereremu, tetumanyi oba oli mafia naye weebereremu. Weyanjule buuza abatu amanya abampita Musisi Ben omukulembeze w'e Kasubi aleeta Kasubi ensuubize era eyeewaddeyo okiikirira abayiiya mu Kasubi yonna. Ndowooza abakulu obeewuliridde era bagenda kubeera wano naffe bulungi, bagenda kuttaanya ensonga zino mu kibayita amazima n'obwenkanya, era tugenda kuba nga tuwa obudde bwa kyenkanyi buli luuyi busobole okutunnyonnyola embeera nga bweri. Naye era nga bwe nkugambye nti omuteesiteesi omwanjuzi kitiibwa Frank Papa osobola okwongerako olw'embeera emu oba endala. Naye we tutuukidde olunaku olwaleero twagala okutunuulira embeera nti bwe tutuuse tulabye bannabyabufuzi abasala eddiiro talinga kayisanyo kwegamba mu mbeera bwe twali badde tukitegeeza. Ate n'ekirala njagadde tutunuulire n'embeera y'ekibiina oba ekisinde ekyeyubudde okufuuka NUP nti tufunyeewo okusika omuguwa mu kibiina ekyo. Twasoose kulaba ekibiina kya UPC ekikulibwa Mwami Jimmy Akena nga kiwaabira akakiiko k'ebyokulonda nga kyemulugunyiza eri ekibiina kino okukozesa kkala yaakyo, ne bavaayo ab'ekisinde kya People Power abeeyubudde okudda mu kibiina kya NUP nti ebyo bya butaliimu era beekwasa bwekwasa. Naye ate wetwogerera tulinawo ate embeera endala nti ekibiina ekyo kyanyagibwa nti bamemba bafaawunda b'ekibiina beemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda era baluwa yayitinganye ng'eriko okwemulugunya nti ekibiina kyatwalibwa mu bukyamu. Abakulu bano twagala okwebuuza yabaayi
ekituufu kye kiriwa akakiiko k'ebyokulonda kakola ensobi okuwandiisa ekibiina kino naye ate kyawandiisibwa mu 2-4 oba NUP ekisinde kya People Power okuyingira mu NUP eyabadde NURP bakozesezza lukujjukujju tebayise mateeka oba tebagoberedde biragiro. Abakulu, ekibuuzo kyaffe ensonga ani yeekwasa, waliwo okwekwasa oba waliwo obumenyi bw'amateeka mu kutwala ekibiina kino naddala ekisinde kya People Power? Nabagamba buli bwolaba abaana bo nga bagaba n'ebyobusika nga gwe tonnafa mwe tebategeera ab'opposition ekintu ekikimu kye mulina okukola bwe munaagaana okwegatta temugenda kugundi temugenda wangula ate bajja bakuba akalulu okuva ku bakansala okuva mu ba junior politician paka ku ba senior politician paka nga mweterezezza ekyo kyokka embeera gy'otaddewo kwegamba nti bw'ongamba nti ab'opposition balina okwetereza olinga nga ayagala okuteekawo embeera egamba nti entalo nti NUP eyafunye ekibiina kino okukijja ku bannannyini ekibiina ekyabadde NURP ate essaawa zino yevuddeyo okugenda mu kakiiko k'ebyokulonda okugamba mutugjeeko ekibiina tetwewandiisa mu mateeka. Njagala kwebuuza oba omuntu njagala onnyonnyole omulabi waffe ani akaayanira ekibiina kino essaawa zino kubanga bw'obanga obadde active member mu kibiina kuba ekibiina kyonna constitution egamba active member tayosenga kutuula mu nkiiko za kibiina zisukka 3. Ekibiina kino okweyuula kyogamba tewabaddewo nteeseganya yonna gw'obadde active member baatuddewa gy'otaategedde. So njagala onnyonnyola abantu bano abalabi entalo zino zivaawa. Bw'oba onoogula ettaka sookolayo omukulu w'ekika akuŋŋaanya abaana bonna bateekeko emikono ne omukulu w'ekika bw'ana atunda ettaka ng'abaana tebataddeeko mikono bonna bakukkiriziganya era n'oba onoolitunda bajja kugamba oguze ettaka effu because tolina mikono. Kitegeeza abantu abali muki n'ekibiina nkyerabidde mwe ekibiina kyakajja sinakikwata na bukwasi nekitadde abantu ku pressure lwaki mutijja n'ebipya so abakirimu abasinga tebabagamba oba bayite ba share orders kitegeeza bakiisa mu kamooli bwekuba omupiira nga basiba lisiiti omuntu bamukuba omupiira olw'okuba yasiba ettiimu 6 kati etaano bezawangula n'agenda mu beeti abanje agenda otuuka eri nga akapapula kafu so kati mulina okuddamu nemusiba akapapula akalala akabeeti oba si kyekyo omuyindi abatwala so kati mwesotinge munoonye awaganye mwetereze. Abalabi baffe abalungi twagala okwebuuza nti yabaayo ebyobufuzi nabyo bifuuse beeti nga bw'ayogedde okusiba akapapula. Njagala okuba nga nfuna endowooza ya munnakisinde kya People Power abayibudde okudda mu NUP awali okusika omuguwa ye atunnyonnyole endaba y'ebintu nti obwannannyini babulina oba tebabulina. Sebo ow'ekitiibwa modulator kyenjagala okukakasa nga ndi mu maaso ga TV Smile TV UK nti eno ndobo ya byabufuzi bwe mubeera mu mupiira osuubirayo omuntu okukuba endobo osuubirayo omuntu okukulinnya osuubirayo omuntu okukusika essaati osuubirayo omuntu okuteba golo y'ekibbi naye kye twebuuza yowayi golo y'ekibbi golo webeeteebeddwa omuzannyi abadde offside oba eno golo gy'ateebye eddala kituufu ebadde entuufu. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kaleme kwefuula nti nno ebintu bino kabitegedde butegeezi jjo ly'abalamu kubanga akakiiko k'ebyobufuzi Electoral Commission kavudde emabega teri atakimanyi nti ekyo ekibiina kyawandiikibwa mu 2004 kimaze emyaka 12 n'omusobyo nga kiri into existence. Kati bwe kiba nga kiri mu into existence Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asinkana omwami era baholders b'ekibiina kino ekyabadde NURP bwe baba nga basisinkanye ne batandika okwogera ne batema entoto engeri gye kigenda okuva mu NURP kijje mu NUP siraba lwaki ate bano abalala abagamba nti no ba kibiina kya NURP ekiri ekyasooka ate bagenda mu Electoral Commission okuwaaba bo bagenda mu kooti okulwana. Actually chairman w'ebyokulondesa byabakama mwami byabakama talina na kuyingira mu nsonga zino. Ensonga zina kubeera wakati wa
wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yatunda ekibiina Kibalama then ne stakeholders b'ekibiina kya NURP nga tekinaba kufuuka NUP tekina bano ba stakeholders balina kuwaabira bwe baba bagamba nti tebategeera nga batunda ekibiina kino nga bakiguza mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu tebalina kugenda ate mu kooti kuwaabira Robert Kyagulanyi Ssentamu kiina kubeera bano ba stakeholders ba NURP versus Kibalama eyatunda ekibiina. So tekina kubeera nti ate NURP bano abalala bagamba nti n'ekibiina kyabwe kyatundibwa tebategedde ng'ate bavaasinga Robert Kyagulanyi Ssentamu owa People Power ow'ekisinde kya People Power. Ensonga erina kubeera wakati w'abasatu abaagula eyatunda n'abo bagamba nti ekibiina kyatundibwa tebategedde ekibiina kyabwe. So byabakama mwami byabakama owa EC nkusaba zino ensonga gwe ziviiremu ddala zisindika abantu bano abasatu beesootinga. No guno omusango kulinganga gwa family land langos nti omukulu w'ekika bw'abanga yatunda ettaka nga bananyini ettaka bano ab'ekika abalala tebategedde bano ab'ekika ne bagenda mu kooti ne bagenda ku poliisi okuwaabira nanyini okuwaabira ow'ekika omukulu w'ekika kye balina okukola poliisi ebagamba ne kooti ebagamba nti erina space gyewa negamba nti zino ensonga za famire muddeeko ebbali mweteese bwe binaabalemerera okweteesa nga ab'ekika ne mulema okugenda ku nzikiriziganya mulyoke mukomewo mu kooti era mulyoke mugende ku poliisi. So kati ensonga zino zilinganga za famire ya NURP ne famire ya NOP nti famire byabakama kyalina okukola ne kooti esindike bano abantu baddeyo mu famire bateese nti owaayi Kibalama ekibiina twakitandika ffenna lwaki wakitunze tetutegedde kati awo ono Kibalama alyoka annyonnyola abantu bano nti ABCDZ then baleete ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nti owaayi twali tetukkiriziganyizza naye kati komawo tukkiriziganye mu butongole bwe kiba nga si makuuli mu byabufuzi kubanga kisobola okubeerawo nga bano babafominzewo bakomewo nate balwanyise Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bwe tuze tulaba nga bamulwanyisa okubeerera ddala emabega wonna nti ekibiina red color obukofiira mu bujjeewo buli gazetted by the military ekyo kyaliwo. So kakati bwe kibanga ddala mu butuufu awo nyenyini wenjagala okubuuza kubanga anyinza okuba bwenva omukulu ntugenda kuba tuwanjuluza ate ensonga endala njagala okubuuza nti bino bitumaliro ebudde nga bannabyabufuzi ng'ebibiina ebiri mu ngeri y'okubanga byeteekerateekera akalulu njagala okwewola okujja statement ku mwogezi w'ekisinde oba ow'ekibiina ekyo ekyawandisiddwa ekivuddemu NUP Joel Ssenyonyi yagambye nti wabaawo omuntu yenna alina okwemulugunya agende direct wa mu kooti tunamusangayo kati njagala okwebuuza nti bino birina ensa oba temuli nsa? Bino ebintu birina ensa ate tebirina nsa kubanga buli kimu kibeera na advantage kibeera ne disadvantage. Kakati ngaffe abakkiriza mu kisinde kya NUP mu People Power ife tugamba tetulina kuzikiza tulina kugenda bugenzi maaso n'okukola ekyo ekiriwo mpaka nga tuzudde muntu ky'omutuufu ali mu kutuwawaabira tuleme kuwulira nti no bawandiisa ebipapula nabirabye ku social media ne Gashumba yabiwandiiseeko ne Okwalinga TV yabiwandiiseeko ku mukutu gwe ogwa Facebook page ye naye nga ffe aba NUP tulina kugenda mu maaso n'ekyo kyetukkiririzaamu si kibiina kya byabufuzi kino nkiddamu NUP si kyetugamba kyetukkiririzaamu wabula ffe kyetukkiririzaamu kukyusa ggwanga oba tulina ekibiina oba tetulina kibiina musigala mugenda maaso kyetulina okumanyira kyendi mukubiriza buli omu gyali awagira NUP ne People Power oba bagenze mu kooti ne batusinga ne bagamba nti ekibiina kyabo tebajjaawo ndowooza yaffe yakukyusa ggwanga yakununula ggwanga ffe ndowooza tusigala nayeemu yakununula ggwanga oba tusigazza ekibiina kyaffe nga bwe gugenda okubeera nti tukisigazza kubanga twakitwala mu mateeka oba tukisigaza era still ife ekiruubirirwa kyaffe si kya bibiina kino ekintu ky'okununula eggwanga kisinga nnyo n'okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi byonna kyova olaba ffe aba People Power tukkiriziganya ne tugamba nti oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa Democratic Party oba oli wa Independent jangu okununula eggwanga kusingawo nnyo okubeera ng'olina ekibiina ky'ebyobufuzi ky'okkiririzaamu. Yesebo kati nga tudda ku mwami ono njagala kutunula Honorable nti ng'omukulembeze
ebiseera ebisinga nti abafuzi ekigambo ekyo uzogamba nti tukyetaaga nakiwulira omukulembeze alaba ebintu nga bwe yalitambudde obulungi NRM si yeviiriddeko endoolito zino mu bibiina ebigivuganya kuba President Museveni yagamba nti bwe tunaatuukira 2021 tewajja kubaawo kibiina kivuganya. Omusuubuzi wa Mita Kyagulanyi yagenda okusubula watermelon n'asanga nga emmotoka y'ensujju ye yalayise n'asubula lola y'ensujju bweyagireeta ku kibuga abandeomuga lwaki oleese ensujju n'abagamba ensujju zino ziwooma zisinga watermelon. Abantu ne bagula ensujju kale zaatuuka nga teziwooma kale abaguzi ne bagamba tuddize sente zaffe. Ogenda kulaba abaguze kaadi ez'ekibiina ekyo nga bagamba tuddize sente zaffe mwatuguziza ebifu mwatufeze so mbasaasidde bw'oba n'ogulanga ekintu bannanka simanyi bwe kubamu akafaananyi parliament eribeera mubadde mugamba gavumenti eriko efera abantu yabalimba masiki nebalimba biki waliwo yabafeze kaadi kubanga kaadi ezo gye yazigula tezina originality kati okumanya n'ekibigundi n'ekibiina ekyo Isenyonyi yali mwogezi wakyo ogwasooka. Sebona kati era Joel Senyonyi ye mwogezi wa NDP. Wa People Power. Yes, of course. Kati omwogezi wa People Power era ye mwogezi wano. Ani amulonda ani amuteekako. Ekintu kyonna ekitalina democracy ng'abantu bonna beeteekako. Tugenda olaba abantu bangi nga bajja beesimbawo. Nze akiikirira gundi People Power mu bwa president. Nze ani kozi buli omu yeeteekako. So kitegeeza temulina na bukulembeze. Aba opposition mufune bukulembeze obutuufu. Ekibuuzo kino kyanukudde bulungi kuba kikubuuziddwa ne kigamba nti NRM nga tuyise mu muyima waayo President Museveni yagamba tunatuukira 2021 tewajja kuba kibiina kivuganya. Twagala okwebuuza abaayi emirerembe n'endooliito zino ezitaggwa oluusi abantu zebagamba nti teziriimu kabuntu. NRM tusuubire nti omuntu ayagala kwebuuza nti si yeyinza okuvaako kanaaluzaalo ono okubanga eteekateekawo embiranye eno eteetaagisa mu kiseera kino.